wetutuusa bannayuganda balinga abagenda baluzinga moral naye naddala mu politics balinga abaweddemu essuubi balowooza nti enkyukakyuka tebikyasoboka n'education system eriwo eyongera kunyigiriza abantu ba bulijjo kubanga system gyetulina ya education is to create more job seekers. Uganda is lacking just leadership, and you know everything lies within leadership. It begins and ends with leadership. Absolutely. But the leadership of Omani. So we were also trying to see whether we can beautify the places where tourists can come and to see our potholes and the border. They say, wow, the Ugandans are so creative. They are now making them fish ponds. They are making matoke gardens or flower gardens. In the roads? In the road. They were part of beautification of the city. But we want to beautify our city with things that we can make use of. So you can't think you will keep human beings like animals for a long time. Never. They can't fool us forever. They can't fool us forever. A very good afternoon, good night, good evening. Okusiza musimoto olunaku olwaleero mwasuze mutya mwasebye mutya tubebazizaako nyuma balokowa ku mukutu gaffe the Flashlight television amna wa Kesho online television kwe tuli okusigala nga tubabuza tuli pa mukisa olunaku olwaleero maama waffe mukwano gwaffe twebaza mu bulamu bwamuwadde okusigala nga akyali mulamu nti ate tuli naye olunaku olwaleero mame eggwanga liwadde likusubwa engeri emu oba endala wate ebigambo abamu bibazuukusa abamu bibazaamu amaanyi era tujja byogera mu Luganda ne mu Luzungu bedha we wali yangamba nti no singa kisoboka togeko kunimize waffe nabo ku kyalo bagamba wa ebintu biri bwe biti kwa tujje no mchunga bo Luganda we speak English we speak different things and we leave our people on the ground and they're the same people who love to know what's exactly taking place. So me, I'm always very proud to speak my local language. Though one of my friend, I mentioned her name, Rebecca, she said, she also condemning the colonization. That at one time in school, they used to give them bones not to speak the vernacular. Not to speak the vernacular. So up to now, so the virus of colonization is in them. It's still in us. All right. So Mama, we are very delighted and happy to be with you today. Thank you, Doctor. We totally appreciate and we'd love at least, even if it's twice a month, to be with you because, you know, the communities where we are, they love to hear from you all the time. But sometimes it is impossible to take this because of your different schedules are busy, being unavailable for different areas. Really, so, while I would also have loved to communicate to them regularly, sometimes conditions don't allow. But I really would like to tell them I love them. I wish all our viewers and listeners a happy new year. Wade omwaka gutandise obubi wano no papa mama Cecilia Ogwal tukubye enchuku era kwatukubye naye tusaba mukama nti atugumye era ne mama muwekiwo muleke emirembe tekitwetagisa nga ffe abakyaliwo nti struggles zabadalimu byabadde alwanirira kati tulina olubimbo lukobyetika tumanye nti she doesn't die in vain, she doesn't fight in vain. So that struggles is about the alimu nabenga kutuzitongooza tuzitwale munsi. Cecilia abadde desiring a better Uganda for all of us. Very true. Abadde ali vocal of regime change. Fernando was umuzika mu bitiibwa tumusuubize titugenda kusituka tulabe nti tufuna enkyukakyuka obukulembeze bw'eggwanga ate era ekyo kisoboka weewaawo buli omu ayekolemu omulimu abere Cecilia era weewaawo nange nsaba mukama omugenzi Cecilia Ogwal amuwe ekyomuro ekyemirembe we were necessary. One time I had one of my friends yangamba nti nze if possible bwendiba nange nfudde njambere mu ggulu ku gate awo waliwo abantu benjagala abo lwajja bwati ngambe Katonda so kompe kiwoko mbayisiza anti tajja balaba bw'aba afunye omukisa oguyingira eri bano tebajja kutuukawo obayitirawo obalabawa pozi ng'osabye nti ntwala ku gate ya sitaani awo osobola balaba awo osobola balaba naye bw'oba ofunye omukisa n'ogende wa Katonda
bali ababaya togenda balaba babaya benyini bali babaya benyini so n'olw'ensonga eyo tuyanze gakade kotuwadde ensonga gye ziri mu ggwanga zitambula ezimu zikabya amaziga ezimu zitulumya so n'olw'ensonga eyo tugamba why katujje tukikwasaganye awamu naawe okugeza what kibayita United Forces of Change. Yes. Awetetaga okwebuuza kitegeeza ki ensangi zino? Ekyo kibayita United Forces of Change. Ko kitegeeza abantu abali kunoonya enkyukakyuka mu ggwanga beegasa wamu kulaba nti tuse kimu tukwatire wamu tulabe nga bwe tukozinga change abantu gye baagala. Tuli mu bibiina byaffe ebyenjawulo ate abantu gye twagala bamanye nti it is a coalition of the willing. Osalamu n'ogamba nange kangende ku ludda olwagala enkyukakyuka. Abaganya oluyingiramu kitegeeza bo we bali comfortable ne kalungi regime. I get your point. Kati fwe tugambye nti buli omu si lwakubanga oli mu kibiina kya byabufuzi kubanga waliwo n'abo mu ggwanga lyaffe batali mu bibiina by'obufuzi naye nga bagala enkyukakyuka mu ggwanga. Kati bo nabo tubaaniriza ng'abantu bajje twegatte tuse kimu. Yensonga lwaki lwe twatongooza ekintu kino ne tugamba ebibiina ebyenjawulo buli bamu bajja kubanga bali mu bibiina byabwe kabakola programu zaabwe ng'ebibiina naye ate era bwe kiba kyetagisa waliwo activities endala zetugenda kukola zeggupu. Waliwo communications zetugenda kubanga tutuukako as a group. Waliwo ebirala bw'onaalaba buli kibiina nga kiri ku byaju bano nga bakola byabwe ne bali nga bakola byabwe naye at some point nga tujja wamu tukubaganya ebirowoozo Uganda tulowooza tukole tutya. Saawa zino gye tuliko nga United Forces of Change kwe kulaga Bannayuganda nti ffe ng'abakulembeze tebatuleeta tugenda kukwatira wamu kulaba ntusindika ekintu naye tubasaba nti nabo basituke. We tutuusa Bannayuganda balinga abagenda baluzinga moral naye naddala mu politics balinga abaweddemu essuubi balowooza nti enkyukakyuka tebikyasoboka. Bwe balaba Museveni atandise kulonda ababe be bali ku bukiiko obutongoza obululu ne bamanya nti kati eyo done deal naye twagala obakakasi kisoboka. Byabakama ne komiti ye bayinza kukola buli kisoboka ne balowooza nti bayinza kubakalo naye bwe muba mukakubye tebajja hapa. Nzijjukira lwe nali mu Kasese mu by-election yange government was up in arms bali baagala kubba buli kintu naye abantu b'e Kasese ne basituka ne bagamba in fact lwali lutabalo lwa Kasese yokka Bannayuganda bonna bavaayo. Nalaba abantu nga bavudde eggulu abantu baava Lukunjiri abantu baava Ntungamu abalala baava Buganda abalala ne baava mu East be bali ba agents wali polling stations fena ne tukwatira wamu kulaba nti tewali muntu abaka. Nzijjukira lwe twagenda ne Lukunjiri by-election ya Honorable Muzanira bali baagala okubaka ate nga tuli ne Mutale Center kusawa omusango gw'ekiro eno baabala bagala kubbirayo eno baabala eri nga bagenda kukola ki kubba nga baleese full declaration form gye bamaze okukyusa wana wali 13 votes nga bagasewo akaziro wali 130 naye lwakubanga twali tutunula nedda declaration forms zonna nga tuzirina twabagamba nedda eyo declaration form gye musomye enkyama tugitunuleko twalaba abantu nga batuka naye nga bamaze okubikola ki okubikwatamu n'okubibba. So Bannayuganda njagala bategeeza nti singa ffenna tuvaayo ne tumanya nti tulina omulimu gwe tulina kukola ffenna united tebayinza atuyitamu. Eno commission tugikuba hands down yadde baagala nti kyonna kye baba bakola okulaba nti Museveni ayitawo naye ffenna bwe twekola
ne tujja together ne tumanya it is our duty to protect and defend the election. Tuyinza ekyokubiri ndowooza mu United Forces of Change tujja kuba tukubaganya ebirowoozo tukozese magezi ki. Waliwo abannayuganda balala balowooza nti omusajja yatugamba nti yeekota pini yayingira n'enyondo oba oyagala kumugyamu omujemu n'enyondo. But that is analog. Waliwo abo abaagala kukozesa enyondo era nabo okujjayo okota pini bw'aba ayagala analog. Nabo tetujja baganda kubanga constitution ebawa ki eddembe erikola ebyo. Article 3 eya constitution ewa buli munnayuganda yonna eddembe okukola kyayagala okulaba nti defendinga ki constitution. Kati we tuli kye tuliko nga United Forces of Change okulaba ntukunga abantu tubazamu amaanyi ate era n'okubasuubiza naffe byetuli tutayimirira nabo tulabe nti tukozenga the necessary changes zikwagala naye ate era kusaba kusituka ababadde baweddemu essuubi muveeyo gye tuzidde kwa the changes that we need start with us. You are the change that you have been wanting. So ebyo bye tuliko mu United Forces of Change. Do you think nti this government eriwo esawa zino lumira moyo gye tutambuliramu they value human beings' lives? Because when we talk about this, I'm looking at the health sectors, I'm looking at the infrastructure, I'm looking at education system and things of that kind. Because the government has not paid attention, but they're paying attention to non-issues that are not supporting us for our growth. I think the government is pretending to supporting us. The right word, pretend. They pretend. Atemu pretend say some Ugandans baba balowooza nti government etufuddeko nnyo naye tufuna busamambiro. Government eringa egamba funa kaako nze ntwale buli. Bw'olaba education system gye tuyina abaana b'abantu abanene mu gavumenti tebagenda mu UPE and USE schools. Correct. Kati bo babawa universal education UPE ne USE o nga bwe batwala baabwe mu international schools and in private schools. Kati mwe mwebakire wali otulo bakimanyi nti eri UPE omwana ajja kuvaayo nga bwali. It may not be very easy oyo omwana yitidde mu UPE ne USE okufuna government scholarship ku university ne bw'osaba loan scheme tebajja gikuwa kubanga batayise sciences. Eno mu loan scheme bagamba nti priority eri ku sciences naye bali abaana bali wansi y'emiti tebagenda funa chance tebalina apparatus ezikozesebwa nga basoma science banamuyita batya bafune chance ebawa scholarships eza school eza loan scheme. So ne education system eriwo eyongera kunyigiriza abantu ba bulijjo kubanga system gye tulina ya education is to create more job seekers not job makers. More job seekers. More job seekers, and yet the levels of unemployment are so high. Bakubanga bana bafuluma ne mu university naye knowledge gyafunye nga tasobola ogikozesa. Tugenze mu curriculum empya naye ate era curriculum empya etandise mu masomero ne basomesa tebagitegeera. Osanga omusomesa nga kugamba twashiftingira mu curriculum naye tetukimanyi. Era abasomesa nabo bali kuyigirizibwa nga bwe basomesa. Just imagine what kind of education are they expected the results. Ate n'abaana baffe bo bamanyi nti bano basomesa bali mu maaso gaabwe bakugu. Kyabamugambye kyekyo. Garbage in, garbage out. Eventually tujja kufuna Ugandans nga balina degrees naye nga tebalina kye bazikozesa. So yesonga lwaki nze ntula wasine neebuuza eno gavumenti efaayo okuba nasi efaayo ku muntu wa bulijjo okulaba nti equipping naye abeere muntu mu biseera by'omu maaso oba twagala to creating a section of Ugandans who will remain beggars continuously throughout. Naye nze mu kulowooza kwa ndowooza system ekikola ekigenderedde baagala abantu babeere baavu
so that they can be easily manipulated. Yesonga lwaki olaba nti politics aliwo kati wakwegulirira funayo emitwalo 2 ogiwa abantu nolaba abantu nga bampadde t-shirt obwa yellow tulwakubanga bamuwadde 15 naye nosebo naye abatacyagadde naye lwakubanga abasituse waka nga talina kyalidde ate alina kulya wafuna zino etaano agamba nti mukama we bali this is a God given opportunity ajja kukola kyonna ekisoboka. Waliwo abasajja be abakwatibwa wano nga babavunaana okusanga okutta abantu bagamba nti babawa emitwalo 3 so emitwalo 3 nga bamaze omusuubiza okumuwa emitwalo 5 kati nga bamugambye nti soko funa 3 bw'omala omulimu nga tukuwa emitwalo emeka 2 sebolowooza omuntu okusalamu nti ngende nzita omuntu wakubanga ngenda kufuna emitwalo 5 aba ali kuki ekiri ku mutima. So ezo zembeera zetulimu ng'abantu abayuganda so nze okulowooza kwange gavumenti yaffe tefaayo n'okulowooza nti ekyusa embeera zaabwe kikulu gye baliko bali preoccupied n'okwekipinga mu power. How do we continue staying longer in power? Ebyo bye biviramu okutufola abaavu so that temufuna amaanyi agapositioning ebintu bwe baba bakusuliddeyo ka UPE n'ogamba mukama gavumenti enkoledde ekyamazima oba enkoledde ekyamagero. So byebyo ndowooza bye tuliko si kiwa nti luyale abantu ba Uganda baagaliza emirembe ate baagaliza ebintu bingi. Oba lusingana neebuuza n'engamba oba batufuka si bannayuganda. You can't be my father, you can't be my dad, mami njagala kyakwe njagala kyakwe. Ekyo nakyo kyandiba. N'obuuza mama tasobola kuba mwana mugaati namugamba genda olye ejjinja. Which kind of a parent is that? Also gamba mama musi ya muzaala. So that's what just I'm sitting my brain asking myself. Kyabika abatufuga wano bandi nga siba wano kyo nakyo twandikinoonyerezaako naye still ndowooza waliwo abantu abatali bannayuganda naye batufaako ate be bangi bannayuganda betuyina osanga omuntu awaddeyo sente ze nagamba kangende enyamba abalwadde musujja naye bwe zituka ku bantu ate nga bannayuganda osanga abatali balwadde nga balidde sente balinga omuntu ajja kanyola ku mulwadde najesimbamu ate ye nga si mulwadde. Dokita gobadde olowooza nti ye dokita wo agenda kujanjaba kumbe asanga bakutaddeko kanyola bakuwonya omusujja agikujjako ye nagyekuba nabeeraawo kati bye tuliko kubanga waliwo bannaffe abatali bannayuganda abatulowoozaako ne bagamba akatubawe sente zigende zibayambeko naye bwe zituuka wano ku banansi nosanga nti be bantu abali kutyobula eddembe ly'abantu era beba onoona sente ezize okuyamba omuntu wa bulijjo kati lwaki sigamba nti tebatufaako. Kinsigaddemu njasigala nkirowoozaako neebuuza abatufuga muli bannayuganda oba temuli bannayuganda oba just mulina emitima emibi oba emitima gye emibi bwe tugamba basabire n'abasumba bafuuse ekizibu byonna bizibu oba tugende ne masabo tetukyagendayo katuba tuddewo yeeyo twavayo dda kubanga amasabo tegayina kyegakola naye mukama ono talya mandaazi mukama sala zokka kubanga yatugamba mu bigambo bye ask and that is John 7. Yes, seek and you shall find. Yeah. Knock and the door shall be open. Ate ayongera n'atugamba to look unto me. You can only ask me, I will reveal to you the things that you had before. That's why my question comes in. Just Ugandans have prayed. People have knocked the doors. His time people is the best time. And people still mukulowooza kwaffe ng'abantu tuyinza gamba nti kirabika yatuyitako nagende Kenya n'ayitayo nagende Tanzania n'ayitayo nagende we are still hanging on to him. Let's trust the Lord that things will be answered. He's a God of promises. All right. Okay. Kale tukiriza nti no kijja kukyuka olunaku lumu nga kiraka banafuga mu Uganda si bannayuganda bamwina mitima mibi kwebitambula mu nsi yaffe Uganda it's not all the best naye nga
We appreciate, we praise the Lord. But I really want to thank Ugandans. They are resilient. Amidst all those challenges, they can still manage to survive. Nebalemerako, nebagamba tetujja kugwa mu ssuubi. Osanga abakyala nga bagezako bambu okuyiiya. Osanga bavubuka baffe nabo nga ba making sure nti ends. Ne Uganda ne bakozi nnyo. Naye ebikozesebwa bye batalaba. Olunaku tulifuna omukulembeze ategeera ensonga z'abantu. Uganda ejja kuba Bulaaya. Era bakigamba nti Uganda esinga Bulaaya. Yensonga lwaki bajja wano? Olowooza bajja wano siirwa kubanga niwe tudde no bwedda mbala bano beetala. Lwaki tebajja n'ewaffe? Uganda ene lacking just leadership, and you know everything lies within leadership. It begins and ends with leadership. Ofuna bad leadership oba omanyi nti ebyo byonna biwedde. So the moment Ugandans realize that everything depends on leadership, it begins and ends with leadership. We banabira kutulo. Ne basituka ne banoonya obukulembeze gwe bamanyi nti ajja bafa kwa ajja bala. Maybe nabo bajja tugamba nti oluusi bakola ensobi ba leaders tumala gajja ne tuba kusiba kiwani ne tubalimba nti ffe tunabeera aba leaders ab'enjawulo bano nga bwe bajja ne batugamba it is not going to be just a mere change of guards but a fundamental change. Tukyalinze fundamental change now almost coming to 40 years. By the way, abatula munatusonyiwa just shortly. Yesterday I was with my friend Ngamabuuza batugamba nti yatugamba nti tokkirizibwa kompyuta Museveni teeka kaka ssebo. Kati ndi ku ssebo Museveni. Ssebo Museveni batugamba nti yafusabika ku gavumenti y'Obote. Yes. Yalina emyaka emeka? N'asaavingako ku Yamini yalina emyaka emeka? Wano wetutegeredde simanyi ntono kati atukala kati so far it is almost what? 40. Kakati, I believe that he served the two Bisanjas. Dr. Kankubuli. Museveni yakwata obukulembeze obwa president. Nali mu primary 6. P6. Kati nange njagala mukalakata kumujja ku bwa president. Okikwatemu kubanga we bituuse ndowooza. Bitabuse. Bitu yakwekwatiramu. Yakufa na kuwona. Myaka nali mu P6 raba omwana yali mu P6. Wentuuse zada abaana. N'abaana batandise okuzaala abaana abalala nabo banaatandika okufuga. Naye tuswaleko. Ebyaddala. So really ebyaddala bannayuganda tutaliko birowooza. Tubirowoozeeko. Tubiwa obudde. Tulina okulowooza ku biduula. Yo nalowooza ku kibala kigenda kubirawa leero. Mulowoozeeko kwena enkyukakyuka. So byebyo bye tuliko mu United Forces of Change. That's very right. Tulowooza nti maybe bwe tukwatira wamu tujja kukozesa styles ez'enjawulo okulaba nti tukunga bannayuganda. Era nabo bategere tukyalina omulimu omunene okukola tununule bwamateeka Uganda esinga Bulaaya ndoze mubalaba tuyimiddeko emabega era bazza okunoonya ekikiri mu Africa. Kale tuyanza getubireko pointi yaffe endala nti agataliiko nfuufu omukulembeze Robert Sentamu Kyagulanyi gwe bagadde mu nnyumba aleme kutambula ku street nti nambu mweri nti ajja kulabisa gavumenti afubutuse mu nnyumba. Kati badusa ali ku piki buyakirira bwati naye yabayiseko wamali ensonga lwaki buli lunaku abalembo bayitawo nange nakkiriza kubanga wali ku luguudo oli ku gate mugaddewo ku gate mugadde buli wantu we muli naye munnange Uganda yafuza era Uganda zaabu naye ate n'esaa kinewunyisa ono omukulu Dr. Kizza Besigye yesterday bamuzinzeeko ewaka zibadde ziwera ssaawa emu ng'amaze okusimba ebitooke. Bannayugandans, they squeeze us on the wall. Yeah. We develop a thick skin. Era n'amagezi gagaziwa. So you can't think you will keep human beings like animals for a long time. Never. They can't fool us forever. They can't fool us for yes, they can fool us for a given time, but not all the time. So really, nzijukira even in 2001, immediately after elections, Dr. Besigye bamusibira mu Eluzira.
baamutaddeko abasirikali bangi yabayitako n'agenda bagenda kuwuliza omusajja bali mu South Africa kababadde bamukuba. So Uganda ndowooza we tutuuse, they just need leaders like that. Rabadaba style. All right. So, what do you think about this peaceful demonstration that it's ongoing? The demonstration is ongoing. Some of us came up with that idea after realizing that, yes, our government was talking about negotiating using the NAM and the G77 plus China to negotiate the loan relief or the debt relief. Because we are trying to see whether we can use these summits and organizations to see whether we can collectively discuss debt relief. So netubagamba, yes, I think the visitors also need to know that when we talk about the Bularia Center, tulina ebizibu. Omanyi babadde babawadde route etalaga nti tulina ebinnya mu nguudo. One of the reasons is that we have acquired loans that we are working on the roads. Abatuwa sente zaabwe naddala aba China bakimanyi nti tulina enguudo ennungi. We have been going to World Bank to look for roads. I mean to look for money to fix the roads. Naye abagenyi babayisiza ku nguudo ennungi express bali ku Northern Bypass bataddeyo amataala so that these people can know that their money did a good job. But they also needed to know that as that happens, we have bad roads in the city center and also outside Kampala. So that when we say, please forgive us the debts, we still have so many things to fix. They can understand. That would be the best way. So they don't want the visitors to know between everything. Yesonga lwaki ne minister tugambye tibanange mu pretending ko nabagambye no government ya pretense. They just pretend to be doing us services when they are not. I get your point now. Yes, mu pretending ko nti ebizibu temuyina, just smile naye mu mutima ng'omanyi nti kiri bubi. So byebyo byetubaddeko government of pretense. We can't continue pretending. Let the visitors know that yes, tutuuse mu maka naye abaana tebalina kyakulya. So that if there is something they can do it. Bayise mu nguudo ennungi naye balina kitegeera nti waliwo n'endala enguudo ezaagala okolebwa. So when we go to them asking for money, they should know where the money is going. But it is over. Yes. One of the ambassadors did mention that Kampala is the potholes and the borders are part of the tourist attraction. So we were also trying to see whether we can beautify the places where tourists can come and to see our potholes and the border. And they say, wow, the Ugandans are so creative. They are now making them fish ponds. They are making matoke gardens or flower gardens. In the roads? In the road. They were part of beautification of the city. But we want to beautify our city with things that we can make use of. Absolutely. Ate ndange narabye bannange nga bali batandise fishing activity potholes. But that is the high level of creativity. Naye lwakubanga tulina government etafaayo okuba terowooza ku bizibu by'abannansi ne bakuba abantu nti because balaze government nti wano waliwo ebinnya bwe muba temugenda abekavaringa ffe katuteekemu amatooke. At least someone can know that there is a pothole and they don't bump their cars into those potholes because they will see. But even they can't service the cars very expensive. Yeah, servicing cars is very expensive. So abakubye abantu kirabika they don't wish us well. They don't want those potholes fixed. Ate era nabo bakozesa the same roads. That is why the accidents are so high on our roads. As people try to jog around the potholes, they knock themselves. In fact, one lecturer said that in Uganda they don't tell you keep left. You keep what is left. Keep on what is left of the road. But not necessarily that you have to keep left. Because you may want to keep left and there is a huge ditch. How do you go into the ditch? Because you have to keep the right now. Keep what is left. Which is left for you? Of the road. Yes. That's a very nice terminology. You don't have to keep left. You just keep on what is left. For you. Yeah, for you to on the safety.
for safety, because if there is a huge ditch and you are supposed to keep left, must you keep there? One of Mr. Byabugaba recently, he told me, I was discussing with him some issues. Nangamba nti musajja yamugamba lwaki odduka ekinnya kino kyammwe mmwe abawestana mwe mutulekeddemu kigwemu era munnange bwe bagamba bawestana naffe tukagenderamu naffe nga tuli mu bizibu zena bagamba bwe baba bagamba western kasese bamuggyemu. It's that republic of itself. Era wakiri tugifule republic of itself omanyi waliwo bwe tusasula emisango egitali gyaffe bagamba mwe abawestana mwakabaako mwe muli mu kintu muli bulungi you don't even complain. Engamba yi bwe tuba tuli mu kintu bannange era bagende batutte nga bwe batusse juzi ngamba ffe ekyo kintu tukirimu tukyalinze kyaffe. So bwe baba bagamba western ne bagamba mwe ba western temukayana muli mu ebyaddamu abatula bali ku program ekintu kiri ankole not even ankole it is given the house no bagamba kiri wakaguta bebogerera just a given number of people bebali obulungi. Yes, kiri mu family. An international summit that is taking place in Uganda. This international summit, may the Lord forgive me for what I'm going to say, in case it hurts you, the viewers. I don't know who is the chairman of it that authorizes. Now it should be in Uganda, now it should be in Kenya. Is it a rotation? Is it by propagandists? Is it by Karuru voting? I wonder the group of people who voted and won the election by saying, now we should be in Uganda apparently. I don't even understand. Is it because already someone told me that Uganda's technology is very high. Before you vote, you know the winner. I'm telling you. Before you go into elections, you know who's going to win. So our technology is better than America, it's better than Germany. No, I think these are groups that were formed when the socialist movement was still high and the capitalist movement was still high. These two tendencies, they are those governments, most especially in Africa and the Arab countries, which thought, I think, we shouldn't ally with the socialist movement and we shouldn't ally with the capitalist movement. That is why they call themselves the non-alliance. They didn't want to ally on either side. And because they didn't want to ally on either side of the coin, bali bagala okufunira eno neno. Bakapitalists bwe baba balesa ke balese ne bagamba fe tuli wano we are just keeping here. They were like independent candidate. Abafuna eno afuna neno. Waba kasera we katuka kati onjogerera mu lulimi lwa parliament. Omuntu obwabeera independent ngali mu parliament. Waliwo akaseera wayagalira na supporting government akugamba ni independent at this moment. That is where my passion is. Say sawe ndala ja supporting opposition nakugamba kuno I'm independent, my mind is with the opposition. So abata inawa aganaga kati gebino byetulimu naye currently things byachuka tetuchina these socialist movements ezili so strong ne capitalist movements ezili so strong. So zenaligambye nti nanalined movement ya luzingachi the core reason why it started. So kati bali awo kibina just is an association of dictators. That I'm thinking because it's an association of dictators bagenda nga bawa bannabwe just a part. Lwaki nagambe it's for dictators. Nam is for dictators. Why? China mbomwali. Russia naye no kankubulire ne gundi yaliko chairman wanna Mugabe. They are dictator. Ne Mugabe yaliko chairman wanna. So kati Museveni okubeera chairman wanna ali mu category eyo yeba Mugabe. No wonder. So jukire nanga yatugamba. When we find somebody talking about NAM, we shall take you as a terrorist. Ate namu lwakite tujogerako nabo nga bajogerako buli lunaku. Bagenze ku radio buli luchanga bogera ku advertising NAM. Nafu tufunye interest in it. Nafu tufunye interest. We are talking about bogera ku NAM. Naye ekisinga nnyo ku nati namuganyi. Naye tugamba NAM oba namuganza namuganye nabwe tuyinza kigamba namuganye. So tebatukanga tebakiriza naye bino byonna babyogedde mu kusooka
the government pretends to be good, well-intentioned. But all signs are clear nti bye bakola si by'abantu ba bulijjo. Kubanga namuono oba namuganzo oba yoyo mwenyini namakula bali bakimanyi nti egenda kubeera mu Uganda wasoose n'obuuza ani asalawo. They may choose and say it is going now, it is rotational, it is going to East Africa. Libanoonya country in East Africa that will host. That is how we have hosted. Tujja kubeera ne leadership eno for 3 years because that is when the next one will take place. So Uganda yategera dda tugenda kuhostinga nabo. Making sure nti Abannayuganda nabo be preparing era now. Singa yali yaffe ffenna bali badde bagamba dda all districts of Uganda twetegeke tulina kino ekintu tugenda kukola bintu bwebiti abagenyi abagenda kujja bapasiya bapasingedeya bateke kasese mu nsozi bateke kasese mu nsozi bagende balabe how you can have snow along the equator. Then abantu betegeke tumanye nti ebyobulamuzi naffe tufunamu ng'abantu. Naye abantu bafa balifunye mu byobulamuzi tebakkiriza abagenyi okutuukayo. Abakyala babadde batunda ebintu byabwe ku luguudo babagobyeko. Bali balese n'ebiraba nti sente zammwe wali ne batunda emiyembe yabwe ku nabo abagenyi bafunayo n'aliya ku miyembe ne tufuna ku doola. Abagenyi abasinga obungi ffe ng'eggwanga ffe tugenda basasulira bye balya, ffe tugenda basasulira we basula ku ssente zaffe ez'omuyiwa ow'omusolo wa Uganda. Kati ffe awo tuba tufunidde wabwe tuba tugenza okusasulira n'abagenyi ba heads of state ba presidents abalina essente babatwalanga ababbi. Babatwalanga ababbi tebakkiriza tubawubireko ne Kasimayiro ke bagambye tubawe tetuyina batwalanga ababbi. So police makers bano nga ebizibu bye tuyina kwe kulaba nti ne bagenyi tubalaze nti wano kiri bubi. Toyinza kuyimirira ku luguudo osanga basirikali bangi badde neebuuza naye nga tulinga abatyobola n'eddembe lyabwe kubanga we bali sirabawo kabuyonjo beeyambira wa abo abasirikale abo bayinza tulabye vanizi nga ziyitamu nga zibaleetera mmere naye no mmere gye mubawa beeyambira wa korona yanditandikako after nam sirabyeyo mobile toilets nti wabula bayinza kugenda mobile toilets ne beeyamba. Bano abantu bayinza kuba kati nga bali mu kweyambira mu nnimiro z'abantu. Kolera tuyinza amufuna nga tugudde mu nnaamu naye ate era kolera ng'avaawa mu government leaders abapoliisi ne bamagye. Kyempulidde nti kati ekiri mu Nnyonyo SFC yokka yetekinze over ne ba civil servants tebalabako. Maybe okulaga ba presidents bane nti wano it is a dangerous zone. It is an Republic, military government, si government ya bulijjo. Never drivers abatali bamaje baba iwade uniforms ez'amaje sebo. You are in a military regime. It's not a republic where Ugandans have a say. So ebyo byonna bitulaga nti kino ekintu tekibadde designed for us the citizens. Abantu nabo abagenze eri ku venue nti basasule sente bafune we batundira ebintu byabwe nabo bafune ku doola bagenyi tebatuseeyo bafunye chance efuna ku doola ebintu tuli kubawa ebyobwereere kati musolo gwaffe nga Bannayuganda tebyo byonna no mabanja. So really namutu twebaza abagenyi abatuse bale tukyalirako kubanga era nakyo kiba kirungi okufuna abagenyi naye bw'ofuna abagenyi buli kintu nga bagala kyabwereere nakyo kiba kintu kya buswavu ate nga tuwulidde nti bano abantu batuleetedde ku ssente. Naye tunawuddeko nga bagamba nti tubadde tusuubira aba heads of state 12 mbu agatali konfu bakatuukako semanyi amawanga gali 120 plus bakatuukako bameka nti bali 20 kati ngago omusomesa ekyo kikwaluute eyo si 20% nanti zinnya namuganye yaganye okukwatayo eyo si less than 20%. Lwaki tewakiyuwa nkuuza susanga ekisembera okwo ekyo kyennyini olowooza singa namwe badde namulungi kati efuuse namubi namubiru oba namubi namubi
opposition leaders are not part of NAM. Why is it so? And you know, waliwo ebintu bye tulaba mu gavumenti yaffe ebitali birungi ate buli lukya tugenda tubyogerako. There are functions that are supposed to be national or state functions. Yes. Where all of us are supposed to be participating. Naye ne bazisosola ne ziba functions ez'ekibiina. Now, yali badde nungi singa all of us were brought on board. Ne bamanya nti oluwabula gavumenti nalwo lujja kutegeera babeere into organization nabo babawemu level gye bakola ki gye baplaying naye babagobayo. Ekyokubiri, Banasi have not been prepared sufficiently. Nawulidde abakyala nga bagamba mu meetings zaabwe ze bagenzeemu balina a few people ababadde boogera ate ng'olaba nti after those speeches there are no questions. Abavubuka nabo babayise ne bagamba mujje mwogere ebifa ku bavubuka. A few are the ones speaking, a lot olina ku speaking from a script. So we are still finding stabilization. Twagala tutegeere kiki omuntu wa bulijjo kyanafuna na tulyoke tugambe nti kibadde kyaffe. Waliwo abantu abagenze mu bbanga ne bajjayo loans nti era nabo bategeke betereze namu bwanatuka nga buli kimu kiri bulijjo. So bwe tutakola ekyo tujja kwesanga nti buli lukya tuba mu kukaaba, buli lukya tuba mu maziga era nga tusasanye sente z'omuwi w'omusolo naye nga tezirina kyezimuyamba. So yensonga lwaki era tudda ku kiri kye tusooseeko ffe ng'abantu abakkiririza mu nkyukakyuka z'ensi oba z'eggwanga lino twegaseeko okulaba nti bino byonna tubijjayo Bannayuganda babitegeere wabula nabo baliyekuba ku kifuba ne bagamba naffe katusituke tulabe nga bwe tubeera part of the changes that are required. Mwebale nnyo tuwuliriza ate Mukama abankuumire ndowooza tunalabagana lunaku olulala. All right. Naffe tuyanzeeke. Thank you very much for your time. Mwena ababaddeko abali ku live show abali mu Diaspora Club mwebale ntubagala nnyo. Abali mu Namukasa, Namubiru, Namuganye, Namuganza mwena twabatu. Naye obutubusa kigenda segalanga ngenda nesenga kya kisoboka Katonda nazikirizamu ne muwawabira. Lwaki tuli mu government? Lwaki nze banza mu government y'omusajja ono buli kibi kiri mu Uganda? Ate era munnange Katonda yatuyamba natuwa esinga nungi. Ebirungi ebisinga biri wano ku Uganda. Byonna biri wano. Nene tufuna omuntu atukalakata n'okusinga okutesa piki ogikutisa steel wire nengo ojijjamu era na steel wire. So ensi eno Katonda oba botuwa okukwanga kusimako tubagaliza okwera obulungi. We shall be with our honorable sooner or later. We shall be updating you to let you know that you'll be with us for further updates and other kind of communication. The educative programs, you always find them on the flashlight, our Wakesho television online. Please, all the time, don't retire, don't forget to move with us all the time. So, God bless you. Happy Sabbath for Adventist and a very lovely day to everyone. God bless you. See you next time. Bye-bye.